gye buvuddeko omulamuzi Musa Sekaana yasindika pulezidenti w'ekibiina ky'abannamateeka ki Uganda Law Society Isaac Ssemakadde mu nkomyo amala emyaka 2 olw'okuvvoola essiga eddamuzi. Kino kyaddirira Ssemakadde enfunda eziwera okuvayo ku mitimbagano n'alumba abalamuzi okuli Musa Sekaana nga n'eyasembayo eyali akulira abawabi ba gavumenti nga mu kaseera kano yakulira abalamuzi ba kkooti enkulu Jane Francis Sabodo be yalumbiranga ku mitimbagano ku ssemikutu egy'enjawulo n'atuuka n'okumukola ebigambo ebivvoola ekitiibwa kyabwe. Bwe yaraggulawo omwaka gw'ebyamateeka omujja ogwa 2025 eyali Ssaabalamuzi Alfonso Owiny-Dollo yamulagira okwetonda kw'ebyo by'azaayogerera essiga eddamuzi. Wabula Ssemakadde ne yeerema. If you don't apologize to Justice Owiny-Dollo, it doesn't matter. But please apologize to Justice Musa Sekaana. Wano omulamuzi Sekaana we yasinziira n'amukaliga mu kkomera okumala emyaka 2 nga bino byo okubaawo Ssemakadde yali mutala w'amayanja gy'akyali ne gye buli kati. Oyinza okugamba nti ekyokuvunaana Ssemakadde tekyawasomeri bannamateeka balala nga ne ku Lwokubiri lwa wiiki eno munnamateeka omulala Male Mabirizi naye yasindikiddwa ku alimanda lwa kuvvoola Ssaabalamuzi omujja Flavia Nzeija bwe yali yakakwasibwa woofiisi gy'akulembera kati. Mu bubaka bwe yayisa ku mitimbagano, Mabirizi yategeeza nga Nzeija bw'ali ow'ekibogwe nga nabwe kityo mpawo kyamanyi kyagenda kwogera ku ssiga ddamuzi. Namulako olumu ng'avudde mu kkooti siraba nkonsalayo n'emu ng'ali ku kkooti apiirwawo abadde agera kwezaawo omwaka naye kuba kwefulukuta kugenda ku mikolo sambula bwati bwagiragira weefuula mbu ali bize naye nga tebiriiyo. Kati bw'abadde aggulawo omwaka gw'ebyamateeka ogwa 2026 ensonga y'okuvvoola abalamuzi Ssaabalamuzi Flavia Nzeija agitadde ku mwanjo nnyo. Ono ategeezezza nga bagenda okukwasisa omukono ogw'ekyuma eri abavvoola essiga eddamuzi. People create fake social media acts just for what they call they call it status. You create something fake and then you get more likes, then you earn money in that respect. So we shall take action. That one I can assure you. We shall not allow our judges, in addition to the trauma they face from cases, to suffer the social media trauma. Ku mukolo guno Ssaabalamuzi alambise ebimu ku ebyo ebitunuuliddwa mu mwaka gw'ebyamateeka omujja. Improving court processes and case management. Number 2, enhancing equitable access to justice, and judicial services. Number 3, strengthening police, legal and institutional capacity. Ategeezezza nga bw'agenda okuteekebwawo akakiiko akanaasengejja emisango egyetebwa mu kkooti. And this sieving system will both work at the Court of Appeal and Supreme Court. The Supreme Court currently has so many cases which are not deserving to be there. But in order for you to say that they shouldn't be there, you must put up a quorum to do so. So we shall find a way of putting in place a saving system. Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryewa Kiwanuka asabye abalamuzi kussa ne bannamateeka okukomya okwerumaaluma wabula bakolere wamu okuwa abantu ba bulijjo obwenkanya. As lawyers across the divide, we ought to be professional and exude ethics above reproach. It is my firm resolve that the year 2026 will come with greater unity between the bar and the bench. Mu bubaka bwe obusomeddwa omumyuka we Jessica Alupo, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni akalatidde abalamuzi obutakandaaliriza misango kyagamba nti kyandiviirako abantu okuggwaamu obwesige eri essiga eddamuzi. All these critical areas involve land, investment and transport infrastructure, which are prone to dispute. We therefore need a supportive judiciary that will quickly resolve disputes and liberate these key factors of production for further use and or reuse. Okusinziira ku Ssaabalamuzi, omwaka guno bakufuba okulaba ng'okwetuma kw'emisango kuggwawo mu kkooti zonna okwetooloola eggwanga lyonna.